yakozesa amagye okuwamba abaana bano n'omusajja omu yannumenyo bayita mwami Kalule anti weewozaako bano abawamba abantu 11 balina Kasongola mu makomera tetumanyi oba abamu battibwa bali baze okutwala ekyalo ekyo bajja n'amagye ekiro ne bagamba ayagala mukozi wo muntu wo wa State House we bagamba twayita ku mukyala DC waffe gwe mwatuwa naye nga yeebuzaabuza nga bwe yabadde yeebuzaabuza ku mulugono ne mu kisango naye abaana abo bemusiba bemujjuza makomera balinga bano baana ba Nuupu betwa bamuwambe enkya n'eggulo ne mubatwalayo bamachete ono simanyi bamuyitaani ono omuvubuka gwe baakawamba ennaku zino Mugishani n'abalala bonna betulobamuwamba yes bemuwamba abo abaana abo balina bakadde baabwe bambi balina famire yes babawamba bawambe sebo wanyanjudde wano ntinze omu kubakola amateeka mu parliament kati nkugambe bano bawambe so we muba muwamba abaana abo mulina okimanya balikawo famire zaabwe nabo balina ebyokukola nga namwe bwe mutuula mu maka gammwe ne mwekuuma n'emmundu n'abalala tubalabanga muli ba kitalo nnyo abaana ba Nuupu mwami Museveni be wawamba ne gurupu z'abanno baali badde bateeba osobola obbateeka mu bikooti by'amagye naye nze ngakkiriza mu Katonda tuteera okutukkiriza nti buli kimu kirina enkomerero olwaleero mmwe mulina obuyinza muli ba kitalo nnyo ebyalo bye mwagala bye musengula kikolima ebigambo byange buwulirize Nabbi Isaaya bwe yayogerangako eri Abayisirayiri nti mwetereeze bagambanga akolima n'ebyo byabatuukako ne bejjusa era twagala kubabuulira abaana bano be muwamba ne muteeka mu makomera ne mubakuba emiggo ne mwefuula ab'ekitale ennyo obote bamuziika wali waabwe akokolera amalaalo ge gali anti kyekitegeeza ensitu giryako makoola mugende empola emundu zino ezibawaga anti nkugambye nti obote bamuziika akokolo wali otuuse waabwe ennaku zino mutabani waake naatuwuliriza nnyo by the way onale baake naye mukubasinga otutuuliza programu yaffe eno yajja n'aŋŋamba nti ngayagala kujja Nakaseke okulambula ddwaliro ne mugamba nti ojja kujjayo mu ddwaliro naye kye tulina okutunuulira ennyo kwe kulaba obwenkanya kitaawo teyateeka bwenkanya mu ggwanga lino n'atutuusa wano kati noono omusikaawo n'amulina wano naye atusobedde tetwewuuna lwaki abaana abataabo webawamba nze enjawulo yange n'abalala sitera kwekwekerera bantu nze enjawulo yange siruma mu kigambo kyange era nze mwami Museveni yatuyitaawo ekawumu ng'abakulembeze ba Guleeta Luweero ffenna ndooza oba wasono yaliyo tadde ono batuyiteeka umu abakulembeze ffenna abalala bonna n'abagawa ddakiika butono nnyo ne mugase wano okusinziira wenkulaba tolina kyosobola kukolera Luweero we wajja ne banno mugabanye mututte buli kya bugagga kya ggwanga mukomyewo mwegabanya square miles eno wakati w'abantu be mwavuwazizza nze sina kyenkusuubiramu nantunuulira bwa ne mugase bwe sina kyenkusuubiramu wabula kyenkusuubiramu kwe kutubonyaabonya naddala ffe wano mu Buganda ng'Abaganda era ebigambo bya ndowooza abijjukira kuba kati Abaganda gye muli eyo mwenna amaziga ge muyitamu okubonaabona otwala ebibanja byammwe ne mukama wammwe Ssaabasajja Kabaka tamanyiddwako gy'ali bano boogera birala zino gurupu yeekwata nazo okubabuzaabuza abasajja mu district y'Mambuke naye nga babatwalako ettaka anti nkugambye onosooka oba obuulira enjiri onootandikanga n'abaawa kati kyenkugambye gwe nkugambye ab'omu Mambuka nabo kati ekyo mbadde nkigirako nkikonyeeko katono tuli bubi naddala ffe wano mu Buganda tetunamanya Ssaabasajja Kabaka gy'ali mbeera gy'alimu tuteerabika tesanyusa ate n'abasajja beeyongedde okutaama okulaba nga batusaanyaawo nga Buganda saagala kumanya by'abataka byabo abataka abo abakolagana abataka twagala kubagamba basebo bwe muba mugenze wa mukulu Museveni tubagamba nti Kabaka waffe tumulinze okudda wano tukimanyi ayinza obutaddayo nkuba kyekimu naye no Buganda mwoyo okiwulidde sebo Buganda mwoyo musobola okukola effujjo lyammwe ne mwekwata n'abataka bamwe abo benda babasejjere wa Museveni nga tebavaayo ne tubalaba nga bakukuta wabasuubira okubawa ettaka olija kye twagala okubagamba bwe twawa abasuubiza okubawa ettaka gwe Museveni okuwa ettaka oba okyali mutaka nga bwe mugenda ekiro n'oyo omukyala wamwe abakukusa abatwala Buganda mwoyo nze konkaleesese kubanga gwe toyi musajja muganda
Ngabaina bagala development. President Museveni yayanira development. Anti kakati idea n'abagulira ettaka. Kakati nkugambye ettaka lyagulira Abaganda mbadde kakati mbadde nkugamba ettaka singa Museveni alina okwagaliza ennyo yalisoose digulira balije. Balije omumanyi kabaka wa yali kanti nkugambye nti bwobanga gwoli mutaka ng'ate omusenze yakugulira oba okyali mutaka n'ekyo ssebo ndeka mukama mbadde maliriza bontwala eyo naye abataka tubeetegereza mukukuta ennyo nga mukama wammwe ali mu mbeera eyo n'ensi yammwe Buganda ng'eri mu kugabanibwa enkya n'eggulo ffe tumanyi puroguramu zonna ezitambula abazzukulu bwe mubalaba obaffe abatali bakulu baabika ne mutulabako amatwa amawanvu gano temutuyita ngamia mukukute nnyo ne mukwano gwammwe embaga mukole muzine mudigidde mukole buli kimu kyonna kati kyembadde nsembyayo sebo ndontwala emisinde sebo sebo ngontwala emisinde kino mbadde nkisaba nkulidde oyogera nti mpulidde Muganda Yesemati kakyogerako eky'abantu baffe abaagobwa mu Lubigi yadde twayogera naye kye bayita obuntu bulamu kikulu nnyo. Ensi eno gye mulaba basajja mmwe nga bwe mwagisanga abamu mwewaga olw'amaanyi ne sente ze mufunye mumanyi bwe mwajja mufaanana abamu mwewaga kati ffenna tukkiriza nti okuzimba sikulangira nze nakugambye nze ekyange ekikubulirawo kaati nze nga bwe nagamba bwe baatutwala wali eri mu lukiiko lwa Guleeta Luweero ne mbagamba nti okujjako ng'abantu b'e Luweero baliko ekikyamu Museveni talina kyajja kubakolera paka bwe balifa aligenda obbakolera ekyenjawulo gwendaba ye Kyagulanyi naye kwabo kati nze mbadde maliriza n'ekyange sebo yadde gwoseka naye sebo nkulaba oseka ng'Abaganda abasekerera kabaka nti museke mubeere nnyo mu bivvulu musanyuke mukama wammwe kabaka nga taliiwo musanyuke mudigide naye oluvannyuma mujja kukiraba omugaso gwa namunswa lwaki enkuyege zino ziba nkambwe nnyo ku namunswa era waki sebo enjuki ziba nkambwe nnyo ku namunswa nga mwali era mujja kumanya omugaso gwa namunswa simwe bwagala ennyo sente naddala basajja mwe notombadde maliriza kano bwokanzigyeko akalubigi nye bwe siiteese obuntu bulamu kikulu nnyo era tetuganya abantu basobola okukola ensobi mu nsi yaabwe naye bwe ntunuulira abantu rate gye balimu nga babundabunda mu nsi Uganda ffenna tukkiriza era ennaku ezo nze omu ku baali baleese olugezigezi nga ngenza okukebera Sudiru gy'azimba kuba nze ndi shadow minister w'ebyettaka naye bwe twatuuka wali abasajja ne batugamba nti muzze ng'ababaka ba palamenti nawe tukulaba nga lutamaguzi mujja okukebera Sudiru lupereria naye ababaka ng'ono bwayogedde oba bw'okyogedde mu mateeka abannema waliwo abantu bebawa license basobola okulakulanya olutubazo Sudiru bamuwa license agirina ne batubuuza nti mwe muzze wano ng'ababaka ba palamenti waki temusoose kubuuza nnema nti ddala bana abakulaakulanya no balina license kubanga gwe owa nnema agaba license n'okigabira Sudiru ate notasobola kunnyonnyola palamenti ya Uganda nze saalifuddeyo lwaki kuba saalifuddeyo kuba n'abantu b'omu Lubiri kubanga ab'omu Lubigi ababonaabona kuba si bokka ababonaabona ne twalisoose tuga nti amateeka weegaali kituufu n'ensobi zaakolebwa naye amateeka agakola selectively ngamba mukulu akankwasa kuba mmwe muleetedde abantu baffe okubonaabona ng'ewammwe gye muva temusobola gerere mukola effujja eryo abaali badde babagambako babati okubagambako mumuli ba kitalo nalyagadde nnyo okulaba musajja gwe ng'okutte biguleeda ntasobola bagambako kuba bonna bava ku kyalo kyekimu nalyokulabye ng'okwata biguleeda ng'ewammwe gy'ova naye okutte otandise okuyiwa amayumba ku ttaka ati kugambye gye bali nze nkugambye ndi mubaka wa palamenti nenjagala etteeka bwe liba likola nkugambye nze nasooka okugenda ewa Sudiru era ne tugamba ffe ng'ababaka ba palamenti buyasole tukitadde ekyo kubanga twasangawo certificate era n'omusajja ono gwe mulaba wa Starbex ne bateeka okuba bamuwa certificate naye alina certificate kati bw'oba ogabye certificate vaayo nnyonnyole
okunyonyola kwa buntu ate naawe Buganda Land Board abadde ajjako abantu bano obusuulu okumala ebbanga abamu musobola okuvayo ne mugamba nti yes client wange ono kubanga Buganda Land Board n'abalooya omujjako obusuulu n'ogamba nti client wange ono abadde abeera mu Lubigi ffe tubadde tumujjako obusuulu era nga ffe tumuvunaanyizibwako nga tonnaba kukoona nnyumba ze kubala n'abakoona amayumba ago basula Kololo Muyenga n'ebitundu ebyo byonna gye bazimbye amayumba agalinga amawooteri kati nze omuntu ne bw'aba asula 5 ku 5 100 ku 100 alina okuba ne rights ze kubanga Munnayuganda sebo ngenda ne wawaswa museke ntono nnyo nsaba mukulu hamu Kigulu tukwebaza ebimuli bino bye wateekawo mu kibuga greening the city naye kyenkusaba ebimuli bino babifeeko KCC ejjobirekera tejja bifaako ebimumbira babitandisa okkala kino nkikole nkyogera jasinga omubaka wa parliament kubanga kimenya nnyo okuteeka ssente mu bimuli mukulu hamu ate ne mubirekawo ne bikala ne mubirinda KCC etasobola kusasula n'abakozi baayo asigulu joronze sigulu ogambye nga muli mu Rudo kitegeeza zibeera mboozi za Rudo abantu bagenda boga kati mu Rudo nga tuli mu Rudo olabangaayo bikikiayo kati waliwo minisita gwe bawa naye nga si ye waliwo minisita omunene amuli emabega kakati wano otubeera wano nendanga pulezidenti ataddewo akakiiko ate akolwanyisa enguzi mu URA akalala kitegeeza Honorable Betty Kamya tagusobola ogwo omulimu si bali abaludo kibogera nti waliyo omunene asingako naye nze ndowooza nti gye tukoma okuleeta ebitongole ebingi gye tukoma n'okufunza abali b'enguzi tubafunza tutyanga anti ennaku zaabwe ziba ziweddeyo neyanziza nnyo Profesa ekyamazima eggwanga lye tulimu nga bwe nagambye ebintu tubivugira mu lukaayi eggaali tutugitudde ku ngulu naye nasima bogamba olukaayi alumanyi kirakyenda wano munda era nakyera wakivugirako mu kyenda eggaali ebaako ate nze navuganga pikipiki kati eggaali wabayita entebe yaayo naye wano munda wano bano babayita abaana babagaga babayita bata simanyi zisiberako omwana mugaga emboozi sigimanyi nze kyenjagala okutegeeza kanso n'ensiima ogumu ku mulimu gw'omubaka wa palamenti oba ogumu ku mirimu gya palamenti bwe tulina okukwata ennyo n'okuluma n'okuluma lweba appropriation kubanga oba kituyita okutematema ate ne mugobera ne gye ziraze lwebale nnyo bwe mumala okugamba nti zigende mu URA oba manya mu UNRA era omulimu ogwo we bagutujjako baba twambudde mba temukyalina mirimu ne palamenti oba oli aba tekyalina makulu oba bwe tumala ozitematema bwe tugendera ku mirimu emirala ng'egya oversight mugende mulebeseni gye mwazindika akoze so kino kitulema okukola kiba kitegeeza nti tulina mirimu bwe mulema okuteeka sente gye zina okugenda ate ne muzigoberera bazaakoze ate onoogenda mu loko gyotawadde sente muloko ki private company toyinza kuyingirayo era oba batugoba na miggo bagobayoko mbadde ngamba zimba parliament si zimba parliament naye kanze kimu nti bw'otungira okumanya bano abasajja baluvu ate babbi bale bw'oyogera kutosonga mu nensiima agendayo budget gitwayisa yali ya trillions 7.2 yes kati ku trillions ezo 7.2 ne bagamba na luno 7.5 billions 7.5 zino zimuliko kati zikwaganya empawa obanga bwe balusaniya lwa muceere kaba katondo buba bukunkumuka ku bbali obuguddawo nabwo temujja bbuwa bannansi mu bukomyewo ku luseniya nabwo tulina obbulya oba munfuna bulungi kuba obukunkumuka obwo twagamba nti bwe buba bugula ambulensi bwe buba buzimba ebitebe bya town council bwe buba bugenda buzimba amasomero agayononeka naye bagambye nabo kuba bw'okwata 750 billions n'ozigeraageranya ku 72 trillions kubanga tinawera na trillion neba tinawera kaba kakunkumuka kawana kacere kamuka tinawera billion 10 nako mukakomero ku lusenya tukagala kakola ki kukalya ziri billion 7 billions 7.5 zizakomesawo zibasobola ku billion 3 okwera trillion neba liba ina 72 trillions
munfuna bulungi bannayuganda kakati kana kakunkumu kanako kakomyewo ku lusenya era mbakakasa nti bafoosinga parliament tukazeeko ku lusenya bakalye era mwakazizaako tukaddako kubanga the eyes took it mbabulira byaddala kuba nabagambye enzijano kubyogeranga babiri ekintu ekitalikirwako kyebakola kwe kutakinga advantage of public outrage oba anger abantu gyebalina ku parliament obusungu babateekawo nyo obusungu abantu olwedde balina obusungu bwabwe ku parliament ya uganda ate nga ekintu ekyo kifueringiddwa nyera gavumenti ekiteekamu omuliro waliwo ebibadde bijja bibeerawo bingi era naawe bimanyi bulungi bya commissioners byabaki so abantu ne bateeka attention yaabwe ku parliament bakomisiona bagobebwe naye komisiona ekyokuba bakabannamwe baali babagoba si cabinet ekyo kikankubulira ekintu ekyo kyava mu media. I do not want to go into that debate naye kinyagala okubagirayo nti obubbi bubeera bubbi era omuntu yenna omubbi alina kuteekebwa ku kaliya n'akalirirwa naye ate bw'oŋŋamba nti side emu yebba endala tebba then we wali obuzibu executive webanga ebba trillions 7 nga bo teri abakwatako executive yazibba manyi basasanya bulungi esingira okulaga gendayo bulungi wetegereze ensasanya jire sasanya nawe nze kuwadde ebyakulabirako byebakola genda mu budget z'emabega ono otandika okunoonyereza nti sente zino ziba appropriating oba zibateeka mu sectors ez'enjawulo zikola ki gyoli abalamu twali tuyisa sente zigenda mu ddeyi obimanyi bulungi roko etwagiwa sente wa billions 2.5 mategeeza gavumenti eyagala kuddamu kiteekamu billions 3 twababuuza nti lwaki muteekamu sente eje natugamba nti gavumenti shareholder mu company netumubuuza gavumenti ya Uganda gwenkana ki nga tagwogera oyinza okwesanga company gyebateekamu sente y'omusolo Uganda eramu nga 1% naye nga balikosanga kubo kubbirako sente zamuki zamewa musolo netubabuuza nti mutubulire ku badirectors ba company zezo muwa sente z'omusolo tetuganyoke abantu abo mugambye loko gavumenti enamu shares lwaki tiiseno mu UDB ye banange bani abatuula ku loko abakolera gavumenti betumanya nti abato ku body ya loko abajja okujja abatu accountability ya weso ngaba mu loko government tulinamu emigabo ng'eggwanga kikafu gavumenti yatugamba tulinamu emigabo netubabuuza emigabo gyenkana kinga tebakola si nga kugenda mu company registrar wa companies n'abalaga bajja basiba era kyova mbadde mpuliza kansono ng'ayogera ebintu kyemubuuza ekibuuzo nti muna Uganda abeerawa Uganda naye ng'obeera Kenya bwe just mbawadde ekyokulabirako Kenya gye beekalakaasa mbeerayo kati waliwo ekirala ekyokuleetinga akakiiko ak'okulwanyisa obuli bw'enguzi gavumenti wano mweno financial gye tuvaamu ebimu ku bintu byebeekwasa nti sente z'omusolo zoononeka ze agencies ennyingi eziri mu ggwanga ate nga bagamba teziri productive naye tuyinza kuŋŋamba nti olina ekitongole kiramba ekya IGG kiremeddwa okukola omulimu gwakyo the core duty omulimu gwakyo ogwa IGG kubeera nga balwanyisa buli bwanguzi bwebwanga bulemereddwa okukolebwa ekitongole ekyo ate n'ogamba nti kano wagambye obayise balongo balongo tebaggwayo oyinza osindika omulongo babiri omugaye genda onyonyeze ku kigongo era sanga tamunoonyereza kuba gwabaddako anaakola ki babiri wattu ate awamu n'ekyo gye bakoma okucreatinga offices zino n'ebitongole ebyenjawulo eba expenditure kugaziya kusaasanya kwa ggwanga lumu twaleetako ekiteeso mu parliament mu kakiiko kange aka trade nga twagala gavumenti eteekewo consumer protection commission creating a bill protection tuteekewo ekitongole ekigenda commission egenda okufaayo ku lw'omuntu ono wa bulijjo agula ebintu kaduuka akakiiko gavumenti negaana okukateekawo olw'okubanga bagamba tewali ssente tukirabye bulungi nti emabegakawo gavumenti ebaddemu kuzzaayo bitongole ng'ebigatta okubigatta ebifaanaganya enkola ng'ebizzaayo mu gavumenti
obitongole ebyo bimanyi bali ne reya bana abamasnyazi bana iyo ndabali bayino gigata mu accident kirema ebali nyo kaka mu kiseera kye kimu atojjo tugamba nti office ya IGG ate njagala kugulawo ekitongole kirala ekiri independent tuine ebibina bitwagala tugatte ate tunabitongole bitugulayo ebirala kati awe nkugambira nti eggaali tugisotera mu lukaayi mu kyenda kiki otegezayo kugisotera mu lukaayi gitulaga tekimanyi tutuuka oba tetunatuuka gituula ku tetuli comfortable tetunatuuka kutuula ku ntebe yaayo tusote bulungi tugende tugezesa mugezesa waliwo wono omyaka 40 akubuza ekibuzo kikino profesa namusanyi honorable Hassan Kirumira ajjukire nti gavumenti eno wetuba tukola budget tusanye tukijjukire nti gavumenti eri mu buyinza ya NRM eri kulembera president Yoweri Museveni kati mukakane mulimo okubanga muve kuba nammwe nga onalebo mpuuga ne onalebo Josi baagala nti munonye musale magezi gajja mu buyinza tubalengere namwe engeri gye mukolamu ebintu abali abasabidde emisala gati babalinze ani oyo mukulu bamuyitaani erinnya lyongero disaako bamuyita Lubuuka Andrew ow'amazima bannayuganda just balina okutegeera nti gavumenti zikyuka nene ejja kukyuka eveewo gavumenti endala agogo mazima ejja kukyuka erina okukyuka oba baagala oba tebaagala biri abiri mukaga etuuse mugenda okugerezaako ejja kukyuka biri abiri mukaga etuuse osuubira okugerezaako awo abannayuganda baddemu bayizo kibawa inshallah ebiseera ebisinga omanyi mwagala naddala bano abainare mbagala nnyo tuddusa tugende mu 2026 lwaki ne mandate yaabwe tebannagituukiriza bo kyebalowoozaako kalulu kuba bakimanyi bulungi tusobola okukabba tusobola okuba abantu emiggo tusobola okutta abantu nze mukana akaseera omuntu angaba kyogamba tomanyi bantu bebakuba amasasi wana mu kalulu akawedde novembawaali nga awonayo kyagwenya akwatibwa eruuka kyogamba tokimanyi nti abaana baffe be bakwata mu kalulu ako bakyali mu makomera abamu bawozesebwa namukooti z'amagamamutuakalukatusera tuddemu mutula ku lukiiko lwa iPod lwaki ensonga temuzogera ku iPod ani atulayo owano mukoma kuggyayo kasente ezo ate sente si za iPod nakyo bannayuganda bakitegeere ezo sente za commission electoral commission yezibawa kibiina kuddukanya mirimu gya kibiina si je n'Omuseveni na iPod nti be bazibawa oba bagala nazisazamu bazisazeemu twali kibiina twali kisinde nga wetuli nga tuli balamu era ekisinde kyaffe kyakola ki kyayimirirawo oba nazo zibalumanyo nga balaba tezisaanidamukoma kugyayo kasente bazisazeemu bakere ku makya bagambe nti tuzisazizaamu temujja kufugira ku bannayuganda ku lwa buntu butonotono nidda mbabuulira mazima obuntu obwo butonotono n'ovaayo notandika gwomanyi sente NRM zebbye okuva we yajja mu buyinza bajja ewaffe eruwero mu 8 nze ntera bbawa benchmark ya taata wange mukenyini bukalidde n'ebintu byebyo nebyayononeka n'ebintu by'abannaluweero ne bavaayo nga nze muzeeyi wange eno gavumenti okujja okuyekera muzeeyi wange yali wa DC ne kalema yakyali mulamu gundi yafa lukalidde yafa bebagulawo oluweero bwe bati bannaduli awo nga eba opposition bali mu DP oba nfuna bulungi so ebintu by'abannaluweero byayononeka naye omuntu wajja kati n'atandika okubalatirako ne batulimbalimba mekka luweero tugenda gifula mekka makubo naye okuva etwalonda okumanya tebasobola nakuswala bakwata kazina kati ne bagamba bannaluweero temujja kufuna nkulaakulana olw'okuba mwalonda bubi naye nga ababaka be bakalonda okuva eruweero twakamala mu palamenti emyaka 3 naye omuntu w'enaremu n'agamba tetugenda kutwala buyambi n'akulaakulana luweero olw'okuba bannaluweero balonda bubi naye disitulikiti y'eruweero teweebwa bajeti yayo ebuuza sente zijja meka olwa ne financial yeetuuka waliwo ekkuba eribadde okuva obulenzi okugenda mu lusenge nze mukinyini natuula ne kyamani kibirango nangamba honalebo sente ezaffe tezijja kati munnange bannaluweero babagamba balondawo kino kirina ojja kufulira palamenti lwaki baga sente zerwero tezigenda tuzibanja buli kaseera bagamba zigenda kujja kota tezijja ogenda mu malwaliro gaffe teri ddagala
abantu baffe obujjako mpozi wane Kampala nga bo balina akalembereza balonda bulungi neyo mwankole balonda bulungi amakubo gaffe bwe tunuulira amakubo engeri gye bazimbye amakubo aga kolansi mu districts ez'enjawulo naliko wano emiti ya najjo ly'abalamu nga kolansi yekka nebuuza Luweero ffe twazza gwali ate n'ababaka palamenti abavuganya abali mu Mityana baga nti teri nguudo ewa Mityana no bagenda baganda kaba mazika agendako mu bibuga byeyo ojalaba nga waliwo enjawulo wakati okay bokale bali wakalemberezako neffe kolansi ali ewaffe Luweero yugulaba ave Kampala n'asalamu n'agenda kasana n'agguka wali ku kisawe yoyo yeka ali mu district gye bayita Meka bw'ogenda ku malwaliro gaffe gali mu mbeera yeeyo obusomero bwaffe mwe twasomera bwebwo so bw'ovaayo mukana kasira n'otandika okugamba nti tuli mu appropriating ebintu bya mulamwa ebitwala eggwanga maaso ffe tulina eriso eddene ffe sekanyolya w'eggwanga vision simanyi biki ffe tulina mandate noweerabira Luweero yakuleeta ne mu buyinza buli mwaka ebitundu bibiri byokka ebirina minisita nga kitundu Kalamojja ne Luweero si bye byokka nga minisita wa kitundu ekyo nowuliriza kambawe information mu office ya prime minister mulimu ministries ezigwa mu office ya prime minister naye nga omulamwa gwazo omukulu kutumbula bitundu biri ebimu bituukagane n'ebitundu ebirala tuyina ne Kampala tuyina minisita anti uliriza tuyina kye tuyita Bunyoro affairs minisita wali oyo wakutumbula kitundu kye Bunyoro tuyina gye tuyita Luweero triangle ewali omubaka honorable minister Alice Kabogo osango waffe temuwa ssente neze anzije ampambye alinganga kuwamba anti oli abadde agamba abadde alowooza nti ekintu kiri kimu mbadde mpa information omubaka information eyo ngifunye bulungi bannayuganda kyenjagala bategeere nti mu nkulaakulana y'eggwanga waliwo kye tuyita equity obwenkanya bulina okubanga bukola ki bulabika bwe bw'otunuliramu wano ke Buganda tudde mu Buganda Kampala capital city ekibuga ky'eggwanga naawe n'ogenda ebweru gy'ogenze nga gwe president w'eggwanga n'ogamba nti nze ndi president wa Uganda era capital city w'ekibuga kyange e Kampala n'otuuka mu Kampala n'olaba enguudo engeri gye zirimu n'ebinnya ebiri mu Kampala novaawo n'ogenda ensonga ya Kampala nidde mwabuteekawo ne minisita mulamba mulina minisita nooza mwali mugamba nti omulodi kamuwe ku information honorable Lord Mayor Elias Lukwago yakulembera ekibuga kino nga Lord Mayor era bana Kampala babeera bamulonda emirimu gya minisita mirimu ki owa Kampala supervisory roles ate ja Lord Mayor political head ani ateeka mu nkola enteekateeka za gavumenti cabinet mu Kampala meya oba director anyway that is a debate for another naye kyembadde ngezaako okutegeeza nti ebbanga lye tunaamala nga Lukwago atutimba bbula mu Kampala nti ye yajja kulwanirira yeeyitanga ya Kampala naye nga buli gavumenti kyereeta yakisimbira kuuli era tujja kusigala nga tetufunyeemu nga bannayuganda nga bannakampala ekyogamba nti omulodi yagambye ebinnya bibeerewo anti asimba kuuli bulijjo towulira ye ebibyo ebibeera bya ntalo nedda ssebo baleeta SFC njagala muwa facts engineering brigade obusobozi obwokolebwabainako nyunuza debate newe tugikomya Uganda ategedde ayina obuyinza Kampala mubeera nga nze mmeya w'e Kampala nga nsiina na control ku bantu baweerebbwa contract kola makubo mba onzijjeko obuyinza oba obuddisa bannayuganda nti omuntu oyo alemesezza enkulaakulana agiremesezza kyekizibu ky'e Kampala oli kanso naawe tegeera engeri gye bateesaamu onareba olukalidde onjigiriza kuteesa atumayirefo tonjigiriza kuteesa ekamalirize ojja kufuna obudde bo naawe olimbe bannayuganda omulimu gwaffe ng'abaka parliament making sure nti budget bwebezze we do justice kubeera eva mu bo ne bagireeta ne batugamba nti okeye bakyeggwanga
mutunulye sectors ezenjawulo tulabe engeri gye tugenda okukikwasaganyamu ku enkulaakulana yaki yensi yaffe ne tukola omulimu gwaffe ng'ogwa appropriation ate nammwe ne mujja ne mugusiima kuba nze kyenjukira obulungi ffe nga opposition twalina minority report mwayine yammwe nga bweyina okutambula twalina minority report twalina budget yaffe ng'eyaffe human rights based budgeting approach nga byonna biraga engeri gye tulina okuddukanyamu ssente y'omuwi w'omusolo byonna ne babirinnyako ekigere ne bagamba ebyo tetubyagala tugenze na kino bo tuba tukyali awo kuba it was done and dusted in parliament twatwala obudde bwaffe nzijukira ennaku nga 3 mufumba nga tufumbira Bannayuganda engeri budget eyo gyena 3 days twabanga na parliament eyo saa 6 ne babikwata ne babitwala ne babisoma ekkololo gye tutaali ne baba basanyufu nnyo omwaka gw'ebyensimbi ne tutandika ebirowoozo bitandise tuba tukyali awo nga bikomyewo kakutebwe bulyake okuli mu ggwanga naye kyenjagala okunokolayo nti mu bintu bino bye bakola beerabidde nnyo elementi y'omuvubuka era omuvubuka mu bajeti ya Uganda ali disadvantaged, economically disadvantaged. Ne bw'otunuulira ssente ze bateeka mu bintu ebyokulaakulanya abavubuka tezitegerekeka wa wezikola ki wezigenda. So okubeera nga tebaincludinze bavubuka mu nkulaakulana y'eggwanga oba kuteekawo makubo bavubuka bwe bagenda yita kwekulaakulanya mbakakasa nti abavubuka abo bagenda kwekyanga tulina abaminisita abavubuka mulabye ebyabadde e Kenya. Omuvubuka wano mu Uganda 70% bavubuka nokuwala bukwalaze mwe mutemeteme sente zammwe bulungi nga muziwa roko nga muziteeka munema muziteeka muli wamu omuvubuka muleme mufaako mugenda kulaba ekiddako genocide wano Kenya siwala abavubuka twali tubiwuliriranga Misiri tubiwulirira Sudan ajati adija namyalo otero muwulira kwali omuwuliddeko muwulira ajeti mukazi musiraamu ewawe ruwera agenda ajati abadde agaba abavubuka ebyalaali n'agaba pikipiki n'agaba kyebuse bavubuka baaliko President Museveni ayina abavubuka bakira batya kaso n'ensima kino President Museveni kyatera okukola okutendeka abaana presidential skilling ekyo bandi babikola mu bitundu naye mwe kyemukoze ab'opposition lwere waliyo factory namba erina mu nkekeera teri mwana akolayo weeruweeru ekyo nakyo kyewuunyisa nnyo bava bugundi busoga bava ggulu be bakola abachina ne bakola namu abamwe bekibayingirayo ate munnange ffe tulina okugabana ku kigenda mu maaso mu ggwanga abaana baffe tebasoma balina kubeera mukyalo eyo ku baludo nga bugambye kuzanya matatu naye omuvubuka oyo gwe batafuddeeko mukakasa yagenda ofuuka ekizibu omuvubuka oyo munnayuganda n'oyo omuwala atafiiriddwako oyo part of genocide generation Z oyo bajja muwulira oyo omuvubuka oyo oliyanga ate atiisatiisa ngenze kuwulira mazima bino ebintu bibanga byakusaaga tujja kumpewo ne tubyogerako bwogezi but the reality is bwubanga tofudde ku bantu baforminga part of the biggest population wait for the problems to come era bannayuganda kibalina otegeera nti eno ensi yaffe yabakadde baffe twagisikira naffe tugenda kufa tuveewo tugirekere abaana baffe n'abazzukulu bakole ki bajje emyaka 10 actually emyaka 50 emabiganze ku Uganda saaliko atwaliiko era nkakasa bulungi nti myaka 5 mwazo era tojja kubaako bwe naaba nkyaliwo nja kuba n'ebigenda mu maaso sibikola ki tokyabitegeera kati muwe ekitiibwa generation Z kuba be bannannyini b'ensi eno mu myaka egiddako olagala kuba Bannayuganda mulina okukulietinga awo bitasoboka kubanga waliwo ebintu ebisoboka e Kenya nga tebisoboka Uganda ngaki kati nga Uganda ebadde egezaako okwekola obwegugungu ekitutuuseeko tukiwulidde ffe Bannayuganda ffe twasooka okwekalakaasa nolwendo waaka yali yakinaana netukumanya nnyo ekizimba tekinnatuuka kwabika Uchinaba chabise sida kwa chabise. Samano kula bana abali kula ino mkula we bali nyoka programu eba mita teacher Wellington ali semoto agami mkula ali wali kusumba ita adult junior school agama nti abuza kona lebo lukali date. Hello. Bali nyoka bala munafa bali katumula gadi bali nyoka mama Jackie ekiterede wangote bali uliriza Professor Honorable Anyono.
agambye sente zebabanja iPod za electoral commission ono wadakola Professor Honorable Hassan agambye nti sente zibajja mu iPod si za iPod za electoral commission buliza ayagala otugamba nti NUP ekolagana ne electoral commission oba sente za iPod zibakata bazisazemu akati bwobanga muzija mu electoral commission mukwatagana tetukyazagala bazisazemu Bandi kibaziwa nonsebo byenaffe Mikolo Vincent Essunga Masaka ndoza gyali gwe nyo mpuliriza banyetuweza bakyaliwo mukulu kanso ebitongole byemutudde biringa webirwanyisa enguzi wayogedde kwanoga nti kiyamba okukkaanya enguzi ebitongole bye bingi nga biremeddwa lwaki tebajja bimu oba abantu individual ababirimu akisiraywa okugeza Anthony Jeno yakyusiddwa ndoza yawakaddiye bukaddiye Anthony Auditor General Auditor General yawumudde yakaddiye bukaddiye yawumudde anti kwe kukaddiwa omuntu okuyita yalinga mu luzungu kiva is retired but not tired kakati nno lwaki mukoze bwe mutu okusinga okuba waliwo omeja mu namba ali oba meja oba ali mu State House ayambye nnyo ab'ebibanja awo bweyogera ekitongole nze mukubu ali mu babibanja oyo Brigadier General Chama mune mulimu ne Nakalema kano Nakalema Investors Protection Unit kyokka mulimu waliwo ne mukyala gundi gyali General Henry Isoke Isoke gyali ne mukyala Njuba gyali n'enjuba ina akakiiko awo kaaliko State House Land Matters Plot 58 Lumumba Avenue kiki ekyo kakati ekisooka njagala okutegeeza eggwanga onalewo lukalidde bw'abadde ayogera wano ayina byakonyeeko ataddewo obulimba ayina byakonyeeko n'agamba muganya okutufaako fe abeeruweero naye infact waliwo embadde muweera information nejala omujjukiza nti ekimu ku kitundu ekiri mu kufiibwako mu Uganda wano kyekitundu kyavaamu luweero efiibwako nnyo eyina ne ministry number no mu office ya prime minister mulimu program eyokutumbula ebitundu ebimu bituukagane ku mutindo n'ebitundu ebirala nkubuulidde nti tuyina Bunyoro affairs tuyina Karamoja affairs tuyina Luweero triangle tuyina kwegamba ebitundu ebyo bisumukeko bituukagane n'ebitundu ebirala nolwekyo muyina minister Mulamba onalebo minister Alice Kaboyo ensonga zammwe oba oli awo mu mutuukirire otula naye mu parliament bwabanga waliwo ebitannabakkolebwako oba oli awo mu Luweero triangle mumuwe information tulabe oba oli awo okulowoozebwako yes ekyokubiri agaye nti mu Luweero ffe temutufuddeeko abaana tebaasoma obadde oyogera wali ku kampuni eri gy'obadde omubuulira namunkekeera abakolayo bava Busoga nebuuzaamu nti obaddala mu Luweero abaana tebaasoma ate yenga mu mbeka wa parliament nga neweweero wa digiri ali mu master ate yenga abakiikirira kyoga nti ndiye ayinayo waliyo omu aliyo bwomu nga wagenza okuyita abasomye mu Luweero wano Kampala tejjula nga ate basomedde ku mulembe gwa gavumenti NRM nga balina emirimu ekyemirimu kirala n'ekyokusoma kirala katusooke tu appreciating okusoma basomye at least omanyi gundi tuli mu 21st century where there is high levels of writing and reading ekyase kyabiri at least tusooke tu appreciating nti mu gavumenti y'NRM abeeruweero bw'obadde oyogerako basomye kakati bwebamala okusoma ffe nga tuddayo kukiri ku nnono yaffe eya NRM eya wealth creation wealth creation nti tutumbule tutya ebyenfuna era n'abo abatannaba infact kyobadde oyogerako President Museveni yavaayo ne initiative gye tuyita presidential initiative okusikiringa omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi tuli wamu abandi babagabira bamala okubasikiringa ne babawayo ebikozesebwa embadde mbalaba yes genda wano ku Sapporo waliwo presidential initiative ey'okusikiringa omwana ow'obuwala n'obulenzi genda eruzira mu prison gyona badde eruzira mu prison actually ku Lwokuna naye eyo presidential initiative nagisangayo ne bitundu ebirala onalebo lukalidde tuyina presidential hubs ezo
I mean regional hubs ezi okufaako ku mwana w'obuwala n'omulenzi naye nze oba oli awo bwe tubeera ku mikutunga gino abakulembeze balaga nnyo nti gavumenti terina kyekoze abamu naddala bali kudda okulunda ovuganya gavumenti ogati abakulembeze naye kennyini ali mu gavumenti member of parliament gweoli mu gavumenti nze sirimu oli mu fourth estate situka nkona mu state gwe gy'olimu bagiyita fourth estate ebunisa amawulire ab'amawulire n'ebirala kakati ye mubaka wa parliament is a legislator ye muteesa yes kakati bwajja wano naga nti gavumenti eno eremereddwa terina byekoze terina ne is also equal to blame owa minority is a national leader kankubuzeeyo bw'amala abaikatikamu bwe bamala omusindika mu parliament ensonga zakolako zekatikamu zokka atesa gwanga lyonna webale nnyo kivulabanga bamuteeka ku bukiiko committees of parliament ku committee ya parliament abaleeta bizibu byakatikamu byokka era committee ebeera ya ggwanga yonna kulaba nti eggwanga oba oli awo likulemberwa mu nkulemberwa ennungi kakati nze ndowooza nti ng'omubaka wa parliament naye alina okwekuba mu ttooki okulaba butya gavumenti eno bwetumbula embeera z'abannayuganda bwekola ku nsonga z'abannayuganda of course ffe tugamba mu kibiina kya national resistance movement nti awali enguzi yonna tugivumirira nesekuvumirira yenna ensimbi zino ezibbibwa za muwi wa musolo naye enguzi ebalemye okulwanyisa tusumulula osuna kubanga ebiyiika byoyagala president Museveni ya expert mu kuteekawo obukiiko okuva ddanga yakajja nakunu yateekawo n'akakiiko bayitanga truth and reconciliation akwe kakiiko kenasooka okuwulira kaali kamazima ne bwenkanya mu kuteekawo obukiiko president Museveni aliwala nnyo naye obukiiko tugenda buvunula ng'anoonyeza abantu emirimu saanoonya okukola nedda obukiiko buno obuteekebwawo one lwa bulungi bw'abannayuganda it is for the good of the country ekyo kimu ekyokubiri obukiiko buno ffe tugamba nti kati yessaawa bye tukoze tubikoze nga gavumenti naye ekitulemesa oba oli awo okutuukiriza ebyo ebimu igwe byolaba ng'ebitatambudde bulungi ne maama nnaamu n'abalala abatuwuliriza yenguzi ejjudde mu ba permanent secretary mu ba chief administrative officers abali ku ma district bagombolola chief ne ba parish abali eyo ba accounting officers gwe obadde okimanyi nti muwalawo oba mutabaniwo oba mwanyoko ajja kuva gye bayita ekyetume agende ku district y'Erwengo okusaba omulimo ogw'obwa nansi ng'asomedde ekyetume nursing school bamusabe $5,000,000 nga maama wo taziina ez'okumuwa omulimo naye nga ne $5,000,000 ezo ze bamusaba kyojja mu miro ate n'abamu era bazitwalayo ne batabaweera mirimu kakati omukulembeze w'eggwanga bwe yali amiitinze abakulembera local government mukulu bamagezi local government yes district leaders emunyonyo n'abagamba nti ebisinga tubikoze ekizibu kyalina yenguzi emyaka 37 yes ne bwe ginaabeera 5 naye ng'abantu tebalina I mean kulumirirwa ggwanga lino bw'obadde okimanyi nti abantu ab'olubatu mu ggwanga wano bagufudde mugano nga gwanswa okuwuutanya ensimbi z'omuwi w'omusolo kubanga president Kagame owa Rwanda kyamutwalira emyaka ndowooza State House Anti-Corruption Unit yekoze omulimu ogw'amaanyi buli lunaku ekwata abantu omanyigwe mu kooti tobeerayo ate n'amawulire togasoma ngafuna naye webamala okubakwata Uganda nefuna etya kubanga waliwo omwami gwe bawadde kati akakiiko nata akatunula mu ngeri yo engeri gyesolozamu ssente yasingibwa emisango gy'obulyake akati ate yaweereddwa omulimu gonauganda bagenda kivula bati ekyo ekisooka siri appointing authority basindise waswa okuwonyeza ku waswa nedda siri appointing authority ku nsonga eyo ekyokubiri president baba alonze tebaweebwa mirimu bukukuubira bwe batyo batwala empapula zaabwe mu kakiiko ketuyita appointments committee bino biwulirize profesa Walusimbi bwobuzize ekibuzo njagala kugirayo omwami oli mumanyi bamuyita David Karemera Karemera yes mumanyi
mumanyi kuba nti nze okimanyi ngo obimanyi kakati president bw'amala okumwapointinga aweebwa omwaganya okuleeta ebimwogerako mu parliament y'eggwanga Uganda ategana mu parliament mu vetting anti ye appointments tulina kye tuyita appointments committee mu parliament yes kakati ajja kuleeta ebimwogerako tuli wamu tulio era parliament bw'enaamusimbira ekkuuli tajja kukola parliament banga erikiri yange etegera byegendo tukola anti parliament ono mbaka wa parliament anti ne aseka already alanga ngo yayisemu edda ate yayisemu ki mbaka parliament banga aseka yagenze ko mu appointments committee appointments committee agenze omukali yayisemu edda ambulire bameka abatula ku appointments committee bamanyi situla mu speaker ya kirali ne deputy speaker bakiyalinga yes n'abalala abali ku appointments babanga abantu bawerera ddala nga bali oli akolira bonna bendalemu nedda sebo kuliko opposition ate olusi bamuyita namuyita nga bagenda okwapointinga tebamuyita opposition nabuuza ejjo ensenye lido opposition abeerako kakiika olina esimu ye bano ababaddeko abadde abeerayo nedda mukubira esimu ajja kubulira ntabeerayo sokolinde ajja kubulira uliriza kamuwe ku information kamuwe information mukulu nga badde tenaggwayo information gye mbali njaga omuwa nti abantu abatula kakiiko abo katugambe bali 10 omwenda egubanga gonna gusazeewo NRM the eyes will always have kakati naye rabi kyagenda mu eyes have it katika mubuli bagambye democracy agambye akkiririza katika mubuli kamubulire kino akakiiko ako kakayisa agenda okuddira mu bigere bya auditor general yes kamuyisizza Edward Akoro njagala mbuulire nti oba lead of opposition tiyabaddewo ye gwe abaddaga nti tebamuyita naye nga alina influence ambuliriza yes yabaddewo nga bayisa agenda okuddira mu bigere attorney general Edward Akoro yabaddewo muli bannamawulire yabaddewo mu kakiiko temwamulaba omuntu omu abaina influence chiku decision anti ye kyebayita lead of opposition aba akola ki abeerawo na opposing ebibye aba no aba akiikiridde luuyi oluganya walona kwe tugenda okukkiriziganyako nga tutudde mu kakiiko kalimu abopposition babiri nga mulimu ab'NRM 7-10 ne tugenda abopposition bali ababiri ekisooka olunaku ne lukya nga abagambye abopposition bali babaddeko babiri kakiiko naye mulundi guno baleese ensonga yaabwe yagye tugenze nayo tubawuliriza ogenda nayo kuwuliza kirala n'okugenda n'ensonga yaabwe you see nalindabyeko abantu abaweereddwa kyenjogera wano kinkakatako nenkyobutambi bajjatinimba ki kyenjogera wano akatambi osobola okukaleeta enkya neruli kyengamba nalindabyeko nze president ba appointings ne bagenda mu kakiiko ka appointments committee aka parliament abamu ne babasuula ebbali awo nasooka kukoma kwali Haji Nassan Tegeseba gye bali bangi babadde babasuula bali bamwe obwa minister was out portfolio yavaayo nga yeeyagalamu naye nga bali abakulu bamuwandula babadde babasuula ebbali either olw'ebitabo either olwa track record yaabwe either bingi nyonyo babadde babimulugunyako nga babasuula ebbali oba ne bakutuma ebirala ogamba wasomera Kiswera St Bernard's College nze nga gye nasomera ne baga nti leeta ebbaluwa nasomera Masaka Secondary School uleeta ebbaluwa sibe bino ebyokutuuka mu kakiiko noga nti ate oba ebbaluwa yange yajja ate yabula ebyo so kakati akakiiko nali nkalabyeko nga kakola ebyo kitegeeza akakiiko we kakolera ebyo era nakati kakyasobola okukola amanya kakyagayina absolutely kubanga ndabira ddala nga buli tugenda abopposition bagamba nti I have it kibayitiriddeko naye njagala olunaku lwe bagamba nti to debating tutandika okulaba kibayita situation your points nti ono awadde bulungi ensonga naliko mu parliament eddanga mulimu Ken Chams Demani ne Honorable Agula Woli bali badebatinga parliament ey'omunaana bali badebatinga ku tteeka lya UPDF Act Agula 2005 Woli ne Ken Chams Demani betika furu ya parliament ebiteeso byabenda bibateesa byateekebwa mu article lwaki kikyakola ku mulundi guno the eyes have it bahonarebo Ssemujju nganda tobalabangako nga basituka
baba mule bekanda gawe kandazi ngalo cyabe kiganyo kuyitawo speaker tawawa mwaganya wo mwaganya ninja kale cyabe kiyite kiyita nze nakugambye ekisoka kya byonna nti byonna bye tukola parliament byekola ne executive byekola bya bulungi bwa bana Uganda tuli wamu bwe tunaabeera mu mbeera ey'okusikagana omuguwa kitegeeza bana Uganda tebagenda kufunamu tulina okusala okugenda kwa abantu ku bibanja byabwe nakyo kya bulungi bwa bana Uganda kya bulungi bwa gwanga mu environment n'ebirala ono mbaka wa parliament mubawa entobazi iba investor mukulu onale banite akulire ekitongole kya investment onale ogambi basomyeko kati basobola okugatta wakiri tusobola okugatta ne tutoolako naye amateeka mu mwagako parliament ngamba nti bano baveewo bali mu lutabazi ngate omugwira najja n'omulutabazi nazimbako factory honorable Aniti ye minister w'ebyamakolo investment and privatization state minister tineba investor abali mu mutobazi babasengu babasookerako nga tebanamenya bana Uganda kyeyagala nabana Uganda gye bali abali mu makolero nga bani amakolero naye tusooke tusosowaze Professor Warusimbi nzendowooza nti honorable Lukalidde atumenyera bwereere ng'omubaka wa parliament omanyi parliament eyo abantu abamu bagibeeramu balowooza nti bajja kubeera mu blame games bana Uganda babaagala ennyo buleka bakasukeri gavumenti at a certain time abantu bajja kukulamula uliriza point yange eno giwulirizeeyo omanyi bwonyingirira ebimu mbyerabira at a certain time bana Uganda bajja kukolako assessment and accountability nti gwe wali mu 11th parliament watukolera ki yabateeseza sisuubira nti ojja kgenda ekatikamu bagambe nti omanyi bwe twabeeranga mu the eyes had it uliriza kitegeeza nti gwe tosobodde kukola mulimu gw'olina kukola obukiiko bwa parliament committees za parliament mu nnyingo ey'ekyenda mu constitution y'eggwanga Uganda bayina n'obuyinza obwenkanankana ne high court obukiiko buyina amaanyi bwe gatyo bayina amaanyi agenkanankana naga high court mu bukiiko bwabo yes lwaki obukiiko obumu uliriza lwaki obukiiko obumu mwe abopposition kwe mutuula mwagala nnyo okuga nti obumu bukola obumu tebukola tubalaba mu Kosase era ne paaka n'ebirala mwe muga nti bikola naye bwe tutuuka ku kakiiko nga appointments committee wano ogamba nti tekakola lwaki that is my question kyekibuuzo kyange obwabwe akakosase n'akaccountability bobukola baagala okulaga banna Uganda nti bobukola ki bukola naye n'obulala bwe twogerako obukiiko bwa parliament tuli wamu ng'ate tugambye nti bayina amaanyi agenkanankana naga high court mu nnyingo ey'ekyenda mu constitution y'eggwanga Uganda bwe tugamba wano nti appointments committee nga honorable Lukalidde akuga nti eyo tekola eriko BNRM nga lwaki tekola nga jo bayisiza ayina okudda mu bigere bya auditor general omukulu Edward Akol kati akotekakoze akakiri tetumanyi bino yayigirizibwa ki bayizibwa nga bayisiza mu byoya byanswala tetunamanya muganda wange n'olwekyo kiki kyenkulaga njagala okulaga nti tuve mu mbeera ey'obukubagano tebulina kye bugenda kuyamba banna Uganda babaka ba parliament bajjenga wano bakugambe nti executive yetulemesa nga executive ekulemesa etya kati executive ekulemese yo esobola okubeerawo nga amuziziri endala tezikola teyinza kitegeeza ffenna bye tukola tuyinamu one okuwuliziganya tuyinamu okukwatagana ffenna executive ekwatagane ne legislature n'abatutaputira amateeka aba judiciary n'ebirala eggwanga litambule naye mmwe bwe munaayagala okweyozaako enziro mwekka nga parliament mulage nti executive yereese ekizibu nammwe kitegeeza tugenda bakuba mu torch era naffe tulabe nti nammwe muli kizibu webale nnyo kanso n'ensima nolibukadde ebigambo ebisembayo obudde butugwako tusigaze eddakiika 7 zokka tuvewo naye nga mbali nakinyala okudda kimuddemu ansunye nabuuza ekibuuzo nti bannayuganda munaabagamba mubakoledde ki mugabaga lies have it always bebatusinganga amaanyi wenalondera okubeera omubaka wa parliament nateekebwa kakiiko
aka national economy era bukyanga nzija mu parliament simanyi yoloni yajja mu parliament nga sina minority report oteko dokola report ya ndoze ya bozo abantu bali kundoza ya muntu wachi ya rubbi wanzi bukukyanga nzija mu parliament betani kukungamba loni zayisibwa ne biki byezikoze loni amabanja nitwolo kamalo mumazi reports za imbade nga zipresenting on the floor of parliament era ebiseera yumba ababaka bannange babadde bampagira n'okumpakira nga balaba byenjogera bituufu naye olw'okuba nti parliament erimu bali be basinga obungi bo omulimu gwabwe gwagamba era zibadde nga ziyitawo iron nezikola ki neziyitawo naye kati onoonya azikoze eki waliwo ne gye mmanyi Uganda yasasula sent up front $60 million mpaka kati okuva mu Standard Chartered Bank mpaka kati looni tejjanga Uganda bazirya buli bakubanja ulo yawe kati federa tusasula kyate yali twali tugulirira kutuwa looni tugulira na mu kutuwa looni bagita kati njawulo bagita njawulo bagita kickback njawulo so ngamaliza netuwayo sene batatuwate tezajja kuba terms and conditions zakulemerera nagamba nti okusinziira bano abantu betwewolako bamanerenda kujja kumala kukkiriza nga bakyuse terms interest zirinnye nga mazoba wa ssente era nti nnungi eri Uganda ne bagala nnungi ne basalawo ne parliament yonna neesalawo nti twewole era ne basalawo mpaka kati n'obujulizi ne boogera Minister of Finance looni eyo tejjanga Uganda n'ebirala bingi bye mbadde nzija nkola nga omulimu gwange okurepresentinga abanakatikamu South ne bana Uganda naye nga maliriza sebo okkiriza ntuuse obubaka bwange obukubagiza eri honorable munange eri honorable Nsamba Oshabe manyi olwakubayo tuli era ababaka bonna be balina okuba nabo mwe musobodde okunninnyira bonna bali mu kuziika tusaba Mukama Katonda tataafa oyo kuba yateekateeka bulungi nnyo mutabani we bw'oba oyagala okuteekateeke bulungi labira ku mutabani we Oshabe very humble very substantive muntu mulungi ate nga Munnayuganda aweereza bulungi eggwanga lyaffe Uganda ekya olunaku lwayo ttiimu yaffe ey'ebulemeezi tugenda kutula Bugerere mugenda Bugerere mwatuuse eddaka zivuga ba defending champion abakuba omupiira ogwasooka ngina mutawaana gonna era nkakasa nti ku luno Bugerere eruguddemu tujja twagala kubeera nga tubawutula pozi n'olunaku lwaleero era kibadde kizibu nnyo okujja ku show yeno nga baŋŋamba Bishop ali wange ekigulu ewaka awo ku kyaki yaffe ey'okukyalo abantu bange ab'ekigulu mbeebaza okubeera nga mwanyiriza omukulembeze waffe mu Katonda era nsaba Mukama Katonda enteekateeka zaffe zonna azitwale bulungi koza akasembayo omuganda wange ono nesiime gavumenti eyo mugibeeremu naye mukimanyi nti gavumenti eno y'Abannayuganda saawa yonna ekyuka nze ndabye ku bantu abaali ku mulembe gwa Amin ndabye ku bantu abaali ku mulembe gw'Obote ebintu ebyo byakulabirako Mukama Katonda atukubira ebifaananyi ebyo kubere nga bitusigala mu onabulukalidde bwe mutwala obuyinza baneesima mugenda bateekawo wadamu babaliseewo omulembe omupya oguliwo nze omu ku bantu abakkiririza mu Government of National Reconciliation naye bo kibalina okutegeera nti ensi eno y'Abannayuganda si yaabwe bukka we just look at the appointments mu bantu abakola mu bitongole bya gavumenti ebya gavumenti yonna ojja labanga ne waffe Luweero be baleetayo ng'abakozi nabo bava sayidi eri mu Western notandika okwebuuza ekibuuzo nti bannange ne Luweero waffe tulinayo nadduli yabaaki nadduli yali wamwe Luweero gwe tulina ng'akatika ekibiri eki naye bamuwako bwa minisita ndoze tebumalako na myaka Honorable Kiddo Makoya teri Luweero Honorable Saida Bumba teri Luweero bali luddawa Honorable Kyoffatogabye wa Luweero menyayo nga basatu Rosemary Namayanja Luweero Saida Bumba Luweero abawumula bakula bawumula teri bato nagambye bana Luweero Kyoffatogabye bayingizawo Kyoffatogabye mutomuzi Kabuye Honorable Kabuye Kyoffatogabye ogwo mwino katika mukakwate naye kwebale nnyo kaso nisima watu wasibule butugende sebo nayanza nnyo Honorable Professor Rusimi wamu ne ttiimu yammwe yonna eya Beat FM okubanga mutusoosowaziza olwaleero luno okwogerako eri Bannayuganda. Ekyamazima njagala okutegeeza Honorable Lukalidde nti
amasiga gana 3 agakola government twetaaga kuwuliziganya mu nsonga yonna twetaaga kuwuliziganya tulabenga bannayuganda bafunamu oboolyawo tuve mu blame games tuve mu bukuubagano obwo kubanga tebutuyamba fenga bannayuganda. Ekyokubiri njagala okutegeeza bannayuganda nti nga emikono gya gavumenti esatu gyonna byegikola bigikola for the good of our country. Era njagala okubakubiriza tusigale nga tuli patriotic fenna okwagala eggwanga lyaffe kubanga oboolyawo na kino kye tubadde twogerako ekyokulwanyisa enguzi kitukakatako nga bannayuganda fenna tulina kwetabula mu lutalo lwennyini. Yes. Ekituweebwa ssemateeka mu nnyingo ye-17 naye tunalwanyisa tutanga omukulu wajja n'akugulira akamotoka onaamulwanyisa otya ate kisinzira mbulago abantu baffe bennyini nedda ssebo bakugambye omukulembeze w'eggwanga nejjo bwe yabadde kororo yakugambye nti kati olutalo lwe tuliko luguddwawo mutongole. Yes. Lwakulwanyisa nguzi obulyake n'obukenuzi feera mu National Resistance Movement tugamba nti enguzi yonna tugirwanyisa wonna weeri ne bwoba ng'oli high profile person mu ggwanga wano naye ng'obujulizi weebuli nti wawuutanya ensimbi z'omuwi w'omusolo weetaba mu bukenuzi n'obulyake ekyamazima amateeka gajja kukwatako kubanga Uganda is a functioning state. Ngani gwe mwaka kwata ne musiba oli abali munda nze subjudice rule tenzikiriza kudiscussinga nsonga ziri mu kooti katulinde kooti kyenasalawo nende tumanyi akakiiko ka State House Anti Corruption Unit akakulirwa General Henry Soke kali mu kukola omulimo naye mu local government walabye byabadde kagadi bulijjo olabe ebibeera iganga kuba buli local government yonna abawutanye ensimbi z'omuwi w'omusolo ba procurement officers abo abali eza PDM n'abalala essaawa zino bali mu kooti bawala ennemba na misango naye nkugambye subjudice rule nyina bangi nnyo bemmanyi subjudice rule tenzikiriza kuba discussinga essaawa zino kubanga ensonga ziri mu kooti. Mbagaliza weekend ennungi. Timu Kirumirase wano omusajja mukulu aliyo kawumu bamuyita Moses Kawumu abeera wali bamya kose kanso Moses Kawumu tavaako King Fahad Shamie Mugaddafi ne Kamadala. Timu Kirumirase namba tumidenyo bannamakulu bita bombo obulenzi nyimbwa ndeji katikamu mbagalanyo ekyali nga musijja basaba kalulu wa mandate nze nkyagina bali bonna mbalika ba upcoming bajiba basumbuli ukyayimiridde ddala kasaba kati nja kuba wa mululu bajja okyakalina akalulu webalinyola omukulu wa Mita Vianney ennamasooya nnyo okuweereza ogambye nti enguudo mu Kampala mokka waliwo ne Kanungu terimbula ate nga waliyo prime minister yamama lwazi waliwo w'amaanyi ennyo waliwo minisita katimona bali omunseba mulaga nti n'amalwaliro teri mukulu wa Mita Vianney alinda amasooya agambye nti kwende nnyo abo bali kuwuliriza musomesa Sefumani agambye nti kwali nnyo Kawooya Wasani najja Nankumbi bali kuwuliriza mwenambala bakwano bwensoma obaka ate mweyongere kuyobuyi ono atubuuza ati iyo namba ya WhatsApp gyobaleko ya biiti munaluwero Hasani kigatto ono omuyita munafu ono mu kigatto nekigatto manya wali Bulemeezi mwe bali nnyo wali ddala nze Professor Walusimbi ngenda kuddingana nammwe akawungezi ku ssaawa 2 program yaffe atakula tugenda kunyimba ennyimba enkadde jakubeera bwetu kati ngenda tugenda bunaffe nabbingo kuba kubaddiba ndowooza musaayosayo bulungi nnyo mubeere bulungi mweraba.